Katonda bwatyo bwasasula mukama akola. Gravity omutujju statement yagikola oluvanyuma lwa show ya gwanga mujje okujja mu kigoye wezi ngezali ennaku z'omwezi nga 10 lero 13 oli ku Expo TV online platform, tuli ku TikTok, Instagram, buli wamu kwetuteka mu Expo ne ku WhatsApp kwetuli enamba yaffe eri awo wansi gitapingemu ensonga etambule malidadi sana nnyo. Olutalo lwa Chameleon ne Gravity ndooza lugenze ku level eddako. Gwe Munnayuganda wenna alufollowinga n'atalumanyi kalira ogenda manya bingi oli ku Expo. Bakadde baffe aba Info Trust Property Consultants batutaddemu akasente olunaku lwa leero tukutuuseeko olwogoto lwa waaka. Basangibwa mu kabuga Ntinda naye osobola kubafuna ku namba zaabwe ezibeerawo wansi abe zaakuteerawo ensonga ne zitambula malidadi sana. Balina gundi zaabwe, enkola zaabwe ez'enjawulo. Basobola okufunira ba lawyers ne bawoza ku ttaka ng'olina ettaka eririko enkaayana bakujjojjobya tolina bwenkanya beekwate bakufunira ba lawyer. Gwe boss lady balina package yamwe ba boss lady basobola okusevingira akasenteko ne bamala ne bakakuwa wookagalidde naye bw'okatereka ne kawezaayo omwaka mulamba bakuteramu amagoba. Batunda plots n'okugula. Oyagala kwebuuza ku nsonga ezikwatagana ku ttaka bakyalire bagenda kuwa amagezi. Ate bwe bagamba nti navudde ku Expo bagenda kukwatanga kalira ka mwana. Aba El Shaddai tetubeerabiranga batambuza kasente. Mukadde waffe tumwagala nnyo okuva South Africa, kasente akatambuza ensi eno yonna. Mumwekwateko atambuza akasente ku rates ezisoboka atenga ku speed gyokagaddemu atenga kesigwa. Tagattako nga soda ate tajjako nga nekyayugi. Ali ku TikTok munoonyeeko. Gravity omutujju ekivulu kya gwanga mujje bwe kimala okugwa obutaka yavaayo n'akuba posting akayite essaawa nga 2 n'amugamba mukama bw'atyo bw'asasula n'amaana atekawo wansi mukama akola n'amaana agattako posti endala. Posti eno ffe tugirina naye ekyennaku bw'ogenda ku kibanja kya Gravity kya Facebook yazijjayo zonna yagattawo posti awo zaalinga 5 kuba yasooka n'ateekayo eyo ng'ekuba Chameleon. Tekuli kwekaza, tekuli kukweka. N'akuba endala n'agamba nti page yange eri hacked. Bwe yamala n'avaayo n'agamba ngenda ku promotinga ati w'Abannayuganda n'asooka sharinga ebintu ebitakwataganawo nga kugamba ali ku violence. Byonna yabisanguddeyo n'alekayo eri yokkayoka eya mukama akola. Tubadde tuli awo olunaku lwa leero ng'ennaku z'omwezi 13 wenkoledde show eno nga wakayita essaawa 2 yatadde oluyimba baluyita mukama akola. Kati simanyi Gravity oba essanyu lyavudde ku ki. Gravity omutujju we tumpimapima ne Dr. Jose Chameleon mwana nnyo mu ndongo. Yatandika okuba endongo officially tumubale mu mwaka gwa 2011 n'oluyimba olumanyikiddwa nga walumbe zaaya lwe lwaddamu olw'omugenzi Prince Joe Paulo Kafeero. Wadde kaaliya ye ya music yali yagitandikako edda naye nga tannabotola nga yatandikira mu masomero nga ku ssomero Odi Kampala gye yajja erinnya lya Gravity omutujju amanya g'amatuufu ye Gelson Wabuyu. We yali mu vaaka ku myaka 17 mu vaaka ya S4 n'agenda e Makindye naye gatta waliwo akagurupu mukajjukira we yali atandika okuba endongo baali bakayita Bonfire. Kagurupu ako kaali kakwasaganyizibwa omukulu producer Didi. Producer Didi mumujjukira nnyo yatwetera abayimbi bangi okwali Coco Finger nga yamujja from zero yatugamba yamusanga eyo ku beach Lido Beach oba yizite Lido Beach nga kuba freestyles n'amuleeta n'amukwatako from day one paka we yamuleka n'akolera Eddie Kenzo. Abayimbi bangi be yakolera Didi naye kati bw'omutuukako oyinza oyungula amaziga. So Didi yalina abayimbi bangi bakwasaganya omwali abo ba Kenzo. So ne Gravity n'afunira chance awo penetrating. Jose Chameleon omuzika agutandika mu mwaka gwa 1996 yatandikira mu bandongo wane Kampala we bamujja ne bamutwala ku Kenya nga DJ. Oluyimba lwe nnyini olwasookera ddala luyita Baligeya lwe yasookerako. Oli yatandikira ku Baligeya ono yatandikira ku Walumbe Zaaya. Naye essaawa ya leero Gravity akulaga mulima ku Luwonzi entabwevaawa. Gravity yagamba nti Chameleon alina ebintu bingi byakolera emabega kamera mwe byemutamanya. Akoze kyamaanyi nnyo okuttattana talenti z'abaana bangi n'okubakuba enkokola. Era ye yali yalagula okusinziira ng'amaze okuba lugogo kuba
Gravity alina chance akubye Lugogo for over 3 rounds nenga agikuba nejjula abamu ne mutandiko gamba mbuwa eyo ticket ezagawe ez'obwerere waliwo kati kino Lugogo esembe ya Gravity tickets ze batundira ku MTN nga ya ticket ya 10 ezo zatambula zaggwawo mangu ne mugamba wa kivulu kyabadde kya 5 ensonga lwaki yajuzizza naye tebimukwata ko kinti yafuna numbers we yamala ekivulu n'avaayo n'akubba abayimbi abasatu BBC yonna n'agikuba n'agamba abo tebakyalina waaka tebakyasobola kukola ki naye ate oluvannyuma ennyo yamala n'avaayo n'akaaba tetumanyi kaali kabaddi ki naye Gravity agamba Chameleon yali tasobola kuyita ggwanga nerijjuza Lugogo mbu obudde buno abayimbi abato be balina amaanyi agajjuza ki Lugogo entabo yavaawo ne Chameleon tatera nnyo mwanukula nnyo simanyi oba sign of respect tatera mwanukula nnyo naye Gravity yalemezaamu munnange tubadde tukyali mujjenje mu kituli omanyi oluyimba lwa Gravity olubaddeko olubadde lutambula lwaganya otambula lwabadde akyalinawo latest jjenje mu kituli yatukubye simanyi oba gospel oba oluyimba lwabaddeyo gye luli eno saga n'emuyamba okulupika siyinza kulimba naye gwe kyoba omanya oluyimba lutadde yalukoledde mu mwoto ewa sound ewa dig power lwafulumye dda kati tetumanyi oba alumba mukulu situmanyi naye ng'ekivulu ky'omukulu gwanga mujje kigenda beerayo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno gwennyini Lugogo kati tetumanyi oba omulenzi naye era ye Gravity agamba still tajja bayita abantu nga tebayitika mbwera agenda bayita bagaana okujja Gravity tannazikiza waliwo omukulu music analyst yavuddeyo n'agamba alina ekintu kyagambye mbwayita bannayuganda simanyi ne medias baboycotting music wa Gravity yakikoze tetumanyi oba kwagaliza music industry oba nga ye Wyke Benda n'avaayo n'asupportinga Gravity n'agamba abayimbi bangi ababataagala bannaabwe naye nga bakireka muli mu mutima munda naye omuntu asobola okuvaayo n'ayimirira n'ayogera ekituufu kyawulira oyo aba muzira so ye whatever the case yawagidde Gravity olw'okuvaayo n'atabikkirira n'ayogera direct n'agamba nti ssebo Chameleon wali tosobola abalala baavuddeyo ne bagamba nti Gravity amanyerevo ze naye engoma yagitadde dda yabukuse kati tetumanyi oba omukulu Mirikwezi engoma eri against ye oba omukulu engoma yali yagiyiya dda jjukira eno saga yabadde ekolera abantu babiri tukkirize tugaane musical Gravity omutujju oli gwe tumanyi eyatusimbula abadde agenda anafuwamuko to the extent nti abadde n'oluyimba naye nga terutambula eryo n'atamanyi jjenje mu kituli naye nga tejjenje mu kituli gye luli oluyimba yabadde alutadde naye nga naluganye okukola ki tetumanyi oba engeri gye yanyizaamu ba media neno ne babadde batalutaddeeko maanyi ne babadde terutambula kati luneeno Mukama akola amafuta gano aga Chameleon enjega eriwo ne galupika Dr. Jose Chameleon tabadde nnyo na ntalo za nkalakkalira nga bw'olaba nti Bebe Cool ne Bobi Wine batambuza nnyo music career yaabwe nga kwekuba nkuba yimba oluyimba nkwanukule ye Chameleon yali awo nga bw'owulira Chameleon nga guno omwaka akwatagana ne Bebe Cool guno omwaka n'avaayo n'akwatagana ne Bobi Wine guno omwaka n'adduka wa Bobi Wine ye bw'ati atambuliraawo naye bwe tuddayo eri emabega gye batandika music mu aba bafollowinga batandika bali basatu Chameleon bwe yayagala Dorothy ate nga Dorothy yali maali ya big size neyegatta ne Bobi Wine ne bamukuba funtula oba olimba baali bayita funtula lwali lukuba Chameleon direct nabo baaliko ababiri nga batandika ekibiina kyabwe kya Firebase ne Bebe Cool gye yatandikira nga bakuba Chameleon ngolo Chameleon yali yekka ne bwe baamala nabo ne bafuna obutakkaanya kati Chameleon n'asigalawo ng'agendako eno tabadde nnyo na lutalo nnyo mu music oluli music nti nze neekuba noono ate oba oli awo naffe abagobera music tusuubira nti oba eriyo musicale oli omuntu asobola okujja mu ngatto za Chameleon niye Gravity yagamba whatever the case alina omuzoganya oli ku expo bingi bikyajja kyogenda okukola ogenda tekako ka notification bell akade ate tambuza waaka linki muzitambuze muziwe bannammwe mwe bakadama nabagambye abali eyo omukazi yabaleetedde bank akola legally kitegeeza ali authorized amateeka gamumanyi
owa Info Trust agenda kuterekera akasente mulekero ziterese ebivubuka ebiri e Uganda nekimani kizija tolina gyogenda kiroopa zitereke ne ba Info Trust bagenda zikukuumira nga ziri safe ate zibayo nga zikola amagoba okitegeera bwova kwawo genda kuwangato Expo online enamba zaffe ziri wansi mutunoonyeeko. Expo TV to the world.